tubaliriza nnyo mwenna bannamawulire mu kifo kyaffe ekipya eno gye bayita Presidential Initiative for Music Skilling PIMS. Tubaniriza mu maka gaffe amapya agali permanent amanyenze Dr. T. Bwetyo bwe bwali bwe buti emyaka 5 n'ekitundu n'ekintu eziyiseewo bannange ne ttiimu yange eno gye mulaba twasobola okusisinkana era n'okukwatagana ne mukulembeze w'eggwanga President Yoweri Museveni okusobola okumunnyonnyola ekigendererwa kyaffe eky'okuyamba n'okutendeka bannabitone okubeera nga tubongeramu amaanyi omulimu gwabwe gufuuke ogwa ddala ddala basobole competing obulungi mu market eno eri very hard. Olwaleero tulina record abaana kumpi 4 n'omusobyo baamala dde okutrainingibwa era n'okurecordinga ennyimba zaabwe. Luli tubadde tuli mu bupangisa kati twafunye amaka gaffe amapya era gano gali permanent era buli kyoyagala kigenda kuba nga kiri wano. Omulimu gwaffe ku training abaana bano ba musicians maloboozi bivuga biki n'ebintu ebyenjawulo ate n'okurecordinga ennyimba zaabwe ze batandikirako okugenda okuvuganya mu maka gaabwe. So mbaaniriza mwenna era eno ye ttiimu yange omwami Sakyamukama be tukola nabo. Mukama waffe ye omukyala Jane Bareke State House Controller atukoze bulungi era tutwala maaso mu project eno eya President Yoweri Kaguta Museveni kusobola okuyamba wavubuka bato bannabitone. Tubaaniriza mwebale kujja. Let me hand over to omusajja ono ye mobilizer ye political post wano n'ebintu ebyenjawulo. Tumwanirize naye. Njagala kwaniza bannamawulire mwenna basobodde okujja wano nga munnange Dr. T wayogedde. Okusooka ddala njagala kwebaza banakozi bannange betuli wano mu kuddukanya project eno. Mwebale nnyo ssentebe addukanya project eno Mukulu Sam Mugagga akula ebyensimbi n'okutraininga abaana ne muganda wange Dr. T omuwandiisi w'enkalakkalira mu kino project. Nze Ekisa Kyamukama Yiga, nze ndi ku political wing okulaba nti baganda bange bano mbakwasaganyizaako. Nze siri muyimbi era abantu n'amawulire abamuyinza okulowooza Ekisa Kyamukama ate ali mu bano. Buli project ezitambula mu nsi mulimu ebyobufuzi kati nze zirukanya kitongole kya byabufuzi n'okwanaganya abantu bano. Njagala kwebaza abatandisi ba idea eno nti political wing mubayita okunsisinkana okutuusa ekigendererwa kyabwe oba idea yaabwe nga bayita mu mwami Sam Mugagga n'enjitusa eri omukulembeze w'eggwanga. Twatandika 2018 tutandikira eri gye twatusanga Mengo era mu guidance zaffe nga gavumenti tuze tukwatagana nabo. Njagala kwebaza olw'obwesimbu kyekisooka project za president nyingi zigudde. Ebimu ku bigendo ebyasinga nnyo okunsikiriza okutuusa ekigendererwa kino ewa president. 1 mwalimu okuyamba abatayisobola. Ti abaana bangi balina ebitone naye nga tebakola ki tebasobola kufuna ssente ezo za kurecordinga mu studio ago. So mbadde n'abebbanga emyaka 6 almost naye basajja balungi era tuli wano okulaga eggwanga nti bwe tutambudde ntuva mu bupangisa emyaka 6 ne tulicordinga abaana 476 ne basobola okubanga be recording ennyimba ku bwereere era bazirina mu production zaabwe baasifunamu. Naye twazayo ekiteeso kyaffe eri omukulembeze w'eggwanga ne tugamba obupangisa bwa bbeeyi ku bantu ali mu miliyoni kumpi nga 6 buli mwezi. So president n'asalawo n'akwata miliyoni 65 n'alutuwa ng'ayita mu controller bamaama Bareke gwe twebaliza ddala ne mukama waffe Maria Mwataho coordinator waffe wa State House ne bagula amaka gano ne bagatukwasa g'abaana paka wa president waali batakola ki oba taliiwo. So njagala kubebaza nti abantu bano bamaze emyaka 6 naye nga tebafuna musaala bakolera bwereere bawaayo. So njagala kwebaza obwerufu bwe mulaze nti wadde temusasulwa naye mukoze eki mukoze emyaka 6. Naye njagala kwebaza controller omupya Mama Jane Bareke bwe yatuuka ntumunnyonnyola ekizibu ekyo. Tumugamba nti abantu bano batuddeyo emyaka 6 naye nga bakuma project y'abaana gye batafunako na 10. Nakkiriza otuteeka ku musaala tumwebaza. Nakkiriza president nakkiriza tuwe emmotoka. Abantu bano baweebwe emmotoka tusobole okutalaga ki eggwanga lyonna. Project entagenda kukoma mu Buganda era kubeera mu regions ezaki ezenjawulo era nga tuplantinga y'abantu abava ezo region. Kubanga omuntu omuyita okuva ekoboko okujja wano amala essaawa 10
so wamuwadde programu ya manda balina kutambula luli nasula maloji so netulaba ntugamba idea yafeemu kwe kulaba nti tutalaza project eno mawanga mu regions endala Karamoja, Northern, Western, Eastern, sub regions zetunasobola okusinzira kwa idea yaffe naye wano olwonako olwaliro ekikulu tuzzekowola baana ekisookera ddala nga muganda wange wanakyogerako omulala nti mujje mulabe amakaaga mu mukulembeze w'eggwanga ge yakoze eki ge yabagulidde so bannamawulire tubeebaziza nnyo okukkiriza ne mujja wano okulaba nti nammwe mukwata zino ate mumanyisa eggwanga naye ekituufu kiri nti wano tewali mwana asasula na 10 wadde siringi 10 twali tukyali mu bupangisa nga basasulayo omutwalo kati tewali kusasula wadde siringi 10 so kyabwereere mukama waffe yakkiriza pulezidenti n'agamba n'omutwalo temuguddamu gujja ku baana jangu n'akafaananyiko n'ennanga muntu yo n'ekitone kyo bagenda ku traininga bakujja ku zero bakutuusa woyina okulwala ate n'ennyimba ezo eriyo bannaffe abajja ne bazikyekingako abayimbi abakulu so tulinayo abayimbi abaatunda ennyimba zaabwe ne bafunamu akasente so tutunulira mu nnyingiza y'amaka n'okuyimba nako twali tufudde business so n'ebirala byonna mujja birabaawo mu maaso ne officially tuzze kubalaga maki maka ono launching day lwe tunakkiriza launch day tujja naddu bamanyisa ebigambo ebyo kankomaawo mwebale nnyo mwebalire ddala banyabo bannamawulire mwebale kujja wano we tuli ku maka gaffe amapya ng'era bannange bwe babagambye mpozi nga nze Sophie Nantongo nze nno ebbanga lyemaze mu music industry ddene era ndowooza fe bayita baleje abakadde ya naye ng'ekisinga obukulu nze mmanyi gye twava manyi obuzibu bwe twasanga nga tutandika ekintu kino abamu twabeera blessed nti baatuyamba kakati awo we twatuulira ngera bwe mutulaba wano ne tugamba ffe baatuyamba abamu kuyinza okubaako bwe bataayamba naye nze banyamba tuyinza kuyamba tutya omuntu ayagala okuyingira mu kintu kino omuntu aleme buli kintu ekisinga okuba ekizibu mu kutandika yentandikwa abaana bangi balina talent abaana bangi bamanyi okuyimba bamanyi okuwandiika ennyimba bamanyi okukuba ebivuga naye nga watandikira we wali obuzibu eno project weeri ffe industry omwana yenna ali eyo ng'ayagala okutandika naye nga tamanyi wa wakutandikira oluusi n'okwezuula bangi bazze wano nga tamanyi na kiki ayagala kukola ffe ne tumuzuula so lyeddaala lye tuwadde abantu baffe mu industry ne tusaka nti buli ayagala okuyimba buli ayagala okuyiga okuwandiika okuyimba oba okukuba ekivuga oba okuyiga studio production lino lyeddaala lye twabateererawo free of charge tekiriimu kusasula era tewali wayinza balaga receipt nti bannange ku bonna abazze bayita wano ayinza kugamba nti kino so ffe awo we tuli kuba oli ayinza okwebuuza nammwe mukolerawo ye tusobola okukolerawo naye weesanga nga obudde oba omuyimbi omunene okukolerawo tewali kubanga abaana abaregisteringa baba bangi so ne twesanga nga omuyimbi omunene oyinza newankubadde oze ne ssente zo tuyinza okugaana kubanga obudde waba tewakola ki waba tewali so kyekigendererwa oba nze ensonga lwaki neeyunga ku PIMS nga ndaba kintu kirungi nnyo eri omuntu yenna ayagala okutandika so era nebaza bakama bange be bali kutuwuliriza na kututegeera abajulizi webali abaana bazze ne barecordinga baana bazze ne bawandiika ennyimba baana bazze ne bayiga studio productions bangi nnyo kati batandisewo bu studio bwabwe olaba ne abaana babeera ku TikTok abaana bakola bu skit weesanga nga beetaaga that studio production bonna abayise wano balina abasinga obungi balina bu studio bwabwe abayambako abantu abo okukola ebintu byonna byemulaba ebyo ku TikTok and all that bonna bayise mu mikono gyaffe so mujje mwewandiise ekirungi twafunye amaka gaffe amapya gye tubadde tupangisa batuli bapangisa naye kaakati tulina amaka gaffe ag'enkalakkalira we wano wennyini we tutudde so tuli basanyufu olw'ekyo kubanga tusenvudde
yes kubanga nga project tulina plans nyingi naye okuba nti tuwonya obupangisa kakati kitegeeza n'obudde obukola tuyinza okwesanga nga tukoze eki tubwoyongeddeko kubanga tweggulira ate ne tweggalira so kyekyo mbeebaza nnyo tugenda kuddamu okwongera okuwandiika naye ndowooza chairman ekyanakyogerako kanti mulekere mwebali nnyo mwebalire ddala mawulire baffe abalungi mwebalekeera mwebale kugumira nkuba ne mukkiriza ne mujja naye chairman ogenda kwongera ku ddoboozi sebo nkambuwaleko yekanguke munteekemu temundaba mwebale kujja bannamawulire nkiwa ffenna ffenna tuyambagana ne tusobola okutwala ebintu by'eggwanga mu maaso omutwe omukulu wano tuzze kubalaga maka gaffe tukyalongoosa twakamalako kino kitono naye kirala kyemulabye ate era kuli abaproducer Dr. Tyagera balambuza munda mulabe kyetukozeeyo ekyakabi munda eyo ekiriyo ate nga tukyalongoosa omulamu omukulu kukoowoola abayimbi bannange nze ndi muyimbi mukimanyi omuyimbi bw'oba oyagaliza muyimbi munno kibeera kirungi abayimbi mujje mwewandiise okwewandiisa kwa bwereere twabaawe yakusaba desingi 10 okuleeta mu studio eno tebakulimba mujje mwewandiise mutandike okulikodinga mukulu akuleba producer ajja babuulira lwe tugenda okutandika okuwandiika mu butongole ofuna fotokopi y'endagamuntu n'ofuna n'obufaananyi bubiri kyekyokka kye tubeetaaza obeere nti oli mu bitabo byaffe nti era walikodingirako mu studio eno ey'obwereere omukisa gwe mufunye nti ffe tubadde tetulikodingirako mu studio za bwereere kati mu omukisa gwe mufunye nti ogenda kujja olikodinga oluyimba ku bwereere otambule ogende n'oluyimba lwo ebisigadde mukama ajja kukuyambira eyo bw'oba olina omukisa gwo kimanyira bangi mugirina mujje wano tubakoowoola mwewandiise mulikodinge music wammwe obeere naye mukama jjajja okusitulira ofuuke ensonga nga boolaba Bajat Sofia Nantongo ba Dr. T n'abayimbi abalala boolaba ekirala bw'oba oli eyo ng'era oyagala okutrainingibwa oba okuyiga production nakyo tukikola oyagala kuyiga kuba bivuga nakyo tugenda kukitandika okukikola buli ngeri yonna tewaliwo bigambo bingi bye tugenda bagamba okujja kutwebaza maama waffe project eno twagitandika ne maama Lucy Nakyobe kati tulina maama Jane Bareke ye state controller ne Mariamu betutambula nabo bakama baffe okusobola okutambuza project eno ejja kutambula era tumanyi omukisa tugenda oba olaba tumaze naye ebbanga lino kyetusooka okwebaza Mukama Katonda ajja tukyayogeddeko no chairman kya Mukama ne Dr. T omuntu okuva mu bupangisa n'oyingira ewuwo bannange oyise engalo mu maaso ekyo kintu kyamaanyi nnyo era twebaza omukyala maama Jane Bareke okuba nti ne president waffe Yoweri Kaguta Museveni okuva mu bupangisa ne tusobola okudda wano ne bwe tukubaganirawo eŋŋoomi wali agamba munno nti fuluma ogende naye wali andiodi asobola okujja n'abagamba naye tebugenda kummenyera nnyumba muve wano mugende naye wano naye tukubaganirawo nga bwe tuli wano buli omu asigala agamba wano waffe sivaawo we tuli basebo ne bannyabo tujja basomera ennamba z'essimu tujja balagirira we tusangibwa ne bwe bayitawo mujje mutandike okwewandiisa mu butongole nze Ssaalongo Sam Mugagga Kasujja nva Gomba nkolanga chairman wa project eno ebigambo byange si bingi Mukama abawo omukisa